Ntegedde. Navayo nayogera bye yayogedde ndekanza sina manyi gankuba kikonde ku gundi kukutu. Nagamba obwana tebutegeera bikoze bitegambo byabadde bingi ne tugamba momo tukyalireko ku Jose Chameleon tugambe bino ebyogerwa oba muganda wa byaddala ya fakinga ebikonde majambi ya bonnet teyagigwako just yaunga buunzi. Bayogedde ebigambo ebyenjawulo naye nga te Chameleon ye yayogedde ebibye ne munnafono MP2B. Nagamba nze ndi mbwanto Khalifa ye nawanda muliro bukola omwana yawanze omuliro nagamba ereze embwe enkulu tezitegeera si bigambo byange Kato bigambo bya Khalifa abaana bewa Kato Lubwama yagambye mbu omwana ali mu kukola stunt yabadde agala kumala kulanga bamusogonyodde oba omanyi mukulu Kato Lubwama si yasogogera bw'ati ebintu bino gyatujjeko okubalaata ng'abantu okutera okuyita muzere eriyo yafaako bw'atyo AK-47 yafaako bw'atyo onaze ekifaananyi kinalaba ekya palaso kinalaba ng'ali mu ddwaliro agalamidde bw'atyo Katanga nze kyensinga okwenyumiza nti muganda nga kyali mukikolamu kubanga yali agalamidde ekifaananyi kyewalaba yali asobola okubawo nga mufuumu bino babiggyemu okutwala ensonga mu by'okusaagirira amazima gemanyi nti palaso yakubwa era n'ebisago alikola ki naye nawulira n'abalala bagamba byali abakazi my dear friend palaso musajja mulungi musajja agwanidde abakazi abafaanana eki ate jjukira ffe ng'abayimbi bizinesi yaffe yeetooloddwa abakazi palaso yasobola kudda okuwalirya mukazi tekisoboka naawe kakati ekyamukulu Kato okwogera bw'atyo naye akkirizibwa okulowooza bw'atyo naye nga sometimes tulina okufiikinga silent nga notegeeza oga naye nga Chameleon awo alimba naye nga tokyatuuzidde kulansoba okyatu atoyinza okukakana nga gwosekerera ye akomawo ddi kyemanyi kanaate palaso akyali kibisagazaayo yali asigadde okufuna treatment ye naye nze namugwira mugamba palaso bino ebyabantu beboogera batwogeddeko emyaka bagamba akabwa kabiga kola kikafunya mugongo alina kugumira bigambo bina bibeeramu kyenkugaye tosobola kubanga oli mulimi n'otasuubira misota tosobola kubanga oli mwetisi w'amatovu n'otasuubira masaali bino mineseegera ensonga ya palaso ntuufu nnyo obaliriramu emyaka gya Kato Lubwama gy'alina okudda ku palaso waayo kugamba olabira ddala nga there is something wrong with our country waliwo kye tulina okukyusa mu nsi eno kitegeera nga bagamba nti nno embwa enkadde tosobola giyigiriza bukodyo bupya kati Kato Lubwama kirabwako nti embwa nkadde ne bw'ogiyigiriza era palaso eyo mbwa nkadde kubonyabunyiriza bwereere wabula solution nange yali embonyabonya nga ndaba abavubuka tetulina mirimu kyokka omuntu ali mu ntebe talina kyatufaako tafa ku bavubuka niŋŋamba kanzigye neesimbuwe so palaso tofaayo ekyo kizibu ngenda kikumalira teweetaaga kusaba gavumenti kukyusa muntu yenna mu kifo mwali omuntu ekifo tugenda kukikyusa nga tumucyalenjinga mu kalulu okitegeera I'm ready to challenge that Kato Lubwama muggyemu eyo entebe mwali ekizibu ekiriwo nti omusajja oli mukulu nnyo obwongo tebukyakola bulungi buli kyalowooza amanyi agenda fa sawa buli kintu kyakola amanyi agenda fa yeeraliikirira kati kwegamba tumuwummuze ngenda muwummuza mu mbeera ennungi nga bwe naggambye tosobola kuddira mbwa nkadde n'ogiyigiriza bukodyo bupya eyo embwa nkadde ngenda kujja nze embwa ento nzijje mbatereereze banange entalo zezo tetumanyi gye zinaggwera kwegamba guno mwaka gwa ntalo kukyayibwa kola ki banna ebintu biyitirivu nnyo naye nga njagala tusooke tukolemu katono bwe kati ku nsimbi z'abakama baffe tukomawo